Customary HCP Esther. Where in this area? Yeah, 2023, 2024. Reading us fantastic aware. The Winning Party Group. History conference where you come here. Ladies and gentlemen, they are the two winners. DJ, are you ready? 1, 2, drop it. Let's go, go. Most vibrant Rotarian, Omanzao. Tuemo. Hey. Most vibrant Rotarian. Hey, Sanchez. Rotarian Kaboya. Rotarian Tuemo. DJ. President Esther, thank you for such wonderful. It is also good. Amanya gange Rotarian Joina Chibule nakola ku Kerry Business School nkolanga administrator ndi mu Rotary Club Mukono ekinsobozesezza okubeera outstanding Rotarian of the year 2023-2024 mbadde muntu omumalirivu ennyo mu byenkola okuweereza kiraabu eno. Ekintu kya Rotary kyakusaavinga society na communities kukuza abantu nakikola with passion ate nga nkyagala. Ekintu kino saakiyingira buyingizi nakiyingimu kintu kyenjagala kyova olaba neewaddeyo nensobola okukola kyonna ekisoboka okusobola okusaavinga communities. Ekinfudde omuwanguzi w'omwaka guno kiraabu eno nakagimalamu omwaka guno nga ndi mupya nakajja naye mbadde wansukulumu nnyo okuba banonda okukuŋŋaanyiza ekibiina kyaffe kiraabu yaffe ey'Rotary Mukono ne bampa obwa fundraising chair nga ndi mupya pulezidenti yamuyiga n'aŋŋamba tukuŋŋaanyize ssente naye nkubye nnyo okutuukiriza abantu ab'enjawulo kujja okulaba nga basapootinze activities zaffe era kiraabu zikuŋŋaanyirizza miliyoni ezigenda waggulu w'omunaana ku 9 bbanga akatono ennyo kemaze mu kiraabu era pulezidenti bwe yasinzidde ne bammembers ne balaba nga nsukkulume mu balala ne bampa ekirabo ekyobuwanguzi bwa Rotarian Zaya. Tubira Rotarian bannange ebintu bino tubikole n'obwagazi. Ekintu bw'okikola ng'okyagala okikola to your best
naye bw'okola ng'oli just for just oba bakukase oba oluusi first time you do not perform to your best. So tukole ekintu nga twagala tweweeyo, the fact that as Rotarians tuddiza abantu, weeweeyo okwate kw'olina okaddize banno, oba oweereddwa obuvunaanyizibwa bukole n'obumalirivu, weeweeyo osobole okusaavinga Rotary. And a very good chess player, a monopoly player, and a... Okay, we can stand a little at the other side. As you receive. Finally, we have Patricia Ati. Administration is a team leader. Ladies and gentlemen, Paulo Senyonga, the candidate for induction in the Rotary Club of Mukono. Makerere University. I don't know whether the status will remain the same by the end of in Lugisu, Luganda. Colin Motel in Mukono. And today, 1st of June, is a special day. Ranga Tulimuku installing our new president. Every year, Mukono, it is 1st of June, to be celebrating installing our president wa Satimu Abatano. Rotary Club of Mukono has been in existence okumala emyaka 35, so tuteekako president omupya nga bwe kiri buli mwaka tuteekako president omupya. Lwaki Colin kuba wano wewaffe wewaka tusinkanira, tubeera wano buli lwakusatu for our fellowship from ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'ekiro buli lwakusatu. Kweno programu yaffe eri ongoing, tulina empowerment program ya Bika, tulina ya zero grazing, which is okugula ente ezo ziri Ngogwe. Nga bw'owulidde speech ya president nga Buganda Kingdom yatuyamba netuwa ettaka, kati ettaka okwo kwe tuli mu kusimba kasooli, kwe tugenda oteeka ente ezo n'abantu abo abalenzi, abaana ab'obulenzi abeetaaga economic empowerment balabidde ente ezo, bazikuze, baziggyemu amata gagule, ente zigule nga kugana abantu n'abaana abalala bagula kiwe beeyongeramu. Tulina project endala 7x7, tuba tuteeka amazzi Kiwale nayo erisayidi yeeyo Lukonjeru. Bintu bingi nnyo nnyo bye tuzze tukola, ate birala nnyo bingi bye tukyakola. Tugenda simba emiti kuno omwaka, bintu bingi nnyo. Fenna twetaaga buyambi era okuyamba girl child nga tulekedde boy child, ate nga the end of it all bagenda ku ending up mu society emu kubanga bakola wamu, bonna bagenda kuddeyo ate bafumbirwe babeere mu maka gegamu, naye nga tebali empowered as equally. Kiba tekiri kirungi, naye nga wetuli worldwide kyo tukiraba ng'ekizibu. First district governor waffe yatuwa the speech ye, yatambulako mu makomera mangi nnyo, and I remember one of the things he said, bwakolemola ge yatambulangamu bwe wasanganga abasibe nga 100, 3 bokka balinga bawala, ng'abalala bonna balenzi, ng'ate abalenzi abasinga okubeerayo bali wansi wa myaka 18, ate ng'emisango gye bazizza gy'emisango giri egitiisiza ddala. Naye ng'ogenda okwesanga nga Lwakwabunaye tebalina bantu babagayidinga mu kimu society, oba buli omu ali ku muwala, omuwala alina okusoma, omuwala alina okubeera obulungi, omuwala tulina omuprotectinga, naye ate omwana ow'obulenzi. And Initial Club, the Rotary Club of UCU Mukono, as the Treasurer, Projects Chair, and PLD. And currently, of course, serving as the PD, and effective next month will serve as President. Isidro George is passionate about sports, and he supports Arsenal Football Club. I hope the 22nd President will The 27th President.
Service Director wa Rotary Club of Mukono. Youth Service Director yakwasaganya eby'abavubuka engeri gye bakolamu emirimu gyabwe mu Rotary, engeri y'okuyambamu abeetaaga obuyambi tebasuubirayo kusasula. Olwaleero tutuuza pulezidenti omuggya w'omwaka kyetuyita installation of the new president of our club, Rotary Club of Mukono. Era tuli basanyufu mu myaka 35 gye tubaddewo tusobodde okutuusa obuweereza eri abo abeetaaga abali mu bwetaavu bw'ebintu eby'enjawulo ngeza amazzi, okubangulwa, obutonde bw'ensi, ebyobulamu, eby'abakyala abazaala nga bakyali bavubuka, teen mothers, n'okuyamba omwana omuvubuka boy child omulenzi. Twakizuula mbu programs ezisinga zonna zibadde zikola nnyo ku girl child, ng'omulenzi bamulese ate nga beerabidde mbu omulenzi ono yagenda okuwasa omuwala omulala bakulaakulanye. So naffe tugamba nga ffe Rotary Mukono ne Rotary yonna leero ffe katukwate ku mwana omulenzi atambule ku mulembe gwe gumu n'omuwala oyo saidi ati mu maaso tuba n'abantu abaligiko. So ka tubadde tukola ebintu nga tetumanyi, ne tukola ensobi, ne tumenya amateeka, nga tukozesa ebiragalalagala, nga tukozesa ebintu ebitasaana olw'okuba tunyumirwa, olw'okuba twagala okuzuula, kitegeera, olw'okuba bannaffe akikoze naye kankikole. So nkuira abavubuka be mbadde nkwasaganya, mbadde mbagamba ebyo ebyekiyaaye mubiveeko, mbikola ebyekiyaaye nga bitutwala mu maaso, ebyekiyaaye bitatutwala mu maaso tubireke. So mbakubira omulanga abali ku biragalalagala, abali ku mize egy'ekisiru egitafuna bagiveeko, babeere kuulu, badde ku mize egikulaakulanya ensi yaffe, babeere bakabi, baleme beera nga bafala. Congratulations. Go back and support your plan. And with the pleasure, we want to know George in this stage. He's not looking happy. I don't know what is happening. Please, congratulations. We wish you the best. This is the first president of Rotary Club of Mukono. Thank you very much, and rush. Alright. Now, thank you very much. Thank you very much for family for having support. Rotary is we're a group of people who just come together to serve society, to serve our communities. Bantu bangi nnyo babeereeyo babonaabona, tebalina mazzi, okusoma ebintu bigenda bulungi, tebalina endwadde zibayisaako kubi, there is a lot of conflict. So Rotary, abantu ba Rotary beekuŋŋaanya ne tu fundraisinga for sente, ne tuyamba ku bantu abeetaaga obuyambi mu communities zaffe. Rotary teri wano Mukono wokka, Rotary buli wamu womanyi in the whole world. Yatandikira USA negenda ng'ekula ati essaawa eno ne wano wetuli buli w'oyita bw'oti ojasangawo Rotary Club. Era wano wetuli wadde tuli Rotary Club of Mukono tukuŋŋaanyizaawo club endala ab'emikwano abazze nga the theme of the year gye tugezaako okusupportinga kwe ku uplifting a boy child. Abaana baffe ab'obulenzi balekereddwa nnyo, and I think it's one of the things that we are working on to support. Tuuza pulezidenti omuggya era tuli basanyufu, twebaza abantu bonna abazze abatubeereddewo okulaba nga omukolo guno gutambula bukwaku era nga gwa mulembe nnyo. Saagi zino naddala nze ng'abadde akwasaganya abavubuka babadde essira balitadde nnyo ku mwana ow'obuwala.
kubanga yamanyi agenda okufumbirwa, yabuulirirwa, yakuzibwa, omulenzi bamulese. Naye ne beerabira nti omulenzi ono yagenda owasa omuwala oli bakole famire. So omukiriza abazadde bwaba bakulaakulanya omuwala n'omulenzi bamujjukire bamubuulirire ngeri ki gyagenda okulaakulanyamu amaka ge, ngeri ki gyagenda okubeerawo akulaakulanye omuwala oli uplifting.